nali waneeno wennyini olunaku lwali lwa mukaaga ne nkuleetera amawulire agaali gazzaamu abaganda essanyu nga gabazzaamu essuubi agaabuutikira ensi yonna nti omuteregga Beene Kabaka yali akomyewo mu ggwanga erya Uganda neera abantu bangi ne mugamba wa akavidiyo kakadeeka vidiyo kadye ate bineeno bikiyeebe tebinnabaawo naye bwegamba mwayogera bingi naddala mu comment section nga nze ndi awo mbatunuuliddewo enti mbasekerera. Olunaku lwabadde lwaggulu olw'Essande Kabaka n'akola official appearance nanti yali akomyewo olunaku lwa mukaaga kati nga n'okukola official appearance eri abantu bonna bonna kubanga buli eri obutambi n'amawulire gaali tegaali official naye bwali butambi abantu abamukwata awo so ng'alina okukola official appearance eri abantu bonna bonna mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna okutwaliza owamu kubanga abaganda bali mu nsi yonna abali e Europe abali e UK abali e South Africa abali e Sudan buli wamu gye bali abaganda nga balina okubeera nga akola official appearance abantu bategere nti ddala kituufu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Beene Cuucu Nantawetwa amanya mangi nti bwali mu ggwanga erya Uganda nga tebikyali byambumbu kati si butambi abantu bebakotte n'essimu yaabwe nga n'abaneeno bennyini abali bawakanira no ku SMX Media mu comment section basobole okubeera nga bategeera nti ddala kituufu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda mweri etudde entende. Ekyasinza okunsanyusa Charles Peter Mayiga yasigala nga akuuma ddamula Katikkiro wa Buganda yabaddewo maama Naabagereka yabaddewo ne mubeeramu kaawo n'abazaana abalala ababaddewo okubeera nga bamuwelkaminga officially yes okusinziira ne appearance ya Ssaabasajja Kabaka endabika ye ng'eddizaamu ddala essuubi ng'olabira ddala Ssaabasajja Kabaka aggumidde azzeewo w'amaanyi kweganga olaba alabikira ddala bulungi Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ddala nga si oli goyinza ogamba mbu ate Ssaabasajja Kabaka mulwadde nga statement ng'ezo Ssaabasajja Kabaka mutwale pamujjanjabe nedda nga Kabaka anyumye ng'alabikira ddala bulungi ng'omulabira ddala nti ki aggumidde. So eno yebadde official appearance n'okwogerako oba alabikeko eri abantu okukakasa nti ddala kituufu Ssaabasajja Kabaka mwali e Namibia yavuddeyo ndowooza n'ab'e Namibia kati emitima gibakakkanye oluvannyuma lw'okumugaana okwongezaayo visa ye nga kati anokola official appearance mu ggwanga erya Uganda bategere mbu akomyewo si muwambe e Namibia nga olugambo we lwali lwogera. Nuko SMX Media tugenda sigala tuku updates gukyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obituleke. Naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere.